sebiri banange Junior alina omumwa yafunyeyo obubwabu naye Junior alina omumwa gwe Junior yamanyi yabutumye mbukano kamagara kano ka Julius naye bana yawe yasuse by the way yasuse muzeyi magara mbutufu nange nawulidde yasuse lwaki omwana Julius myaka gye gimu betwale ne muzeyi magara yebuuza yamukola ki kyamaanyi nnyo okumuwala mpawadi by the way ne chicken yakedde ku macha chicken agambye Junior bantumye obubaka bwo buno kuva ku poliisi ekibuye bantumye Junior va ku muzeyi ki magara bambi muveeko musajja muveeko bantu bangi babuddeyo abantu asobola okutuukirira kutamala Junior oyo ave ku musajja gyali basobola owulira gye bali kasuku asobola bamumulekera kasuku babumulekera amugambe nti munayi muze magara mulekera omusajja amuleke teyakola musango naye Zubeda yamuyise n'amugamba kubanga waliwo yamugambye naye bw'omala kuvuma abantu bano tolina wootuulako nogaana naye banavumye baaki musajja yakola nsabe nnyo okunywa kitaawo nti afudde n'amugamba nti osusse wookoma yamugambye wawe baŋŋamba wenina okukoma bwe mbuulirawo nti wano wenina okukoma ŋŋamba bannange kyasooka nti nakukola nga kigamba munno bene yange sigenda kudda ku social media nze nabagamba essaawa eyo magezi leero social media nangidde nyivuddeko njesonyiwe kumbe magezi abalama baasa nga lwaki tabijjuka wa musiru omulabe wa Trollers Media kweyanziza okubeera nga weekuumira ku guno omukutu okubanga tokomya okusharinga ate tokomya okubeera nga otuwa likes tweyanzige n'okubanga musubscribinga buli kaseera ne comments tubeebaza nnyo mwebale nnyo mwebalira gwe mukutu osaanidde okubeera nga weekuumira amanya sikyusanga Trollers nga ndi ne bannange tujja kubanga tutandikira ludde eno amanya asobole okubanga ababuuzaako ate abuuzeeko ne mami na amanya namawejje Hajara omwana w'embogo mami wange nkutumiddeko naye mu Trollers kansooka embuzi olina erinnya limu gwe liri eryokubiri livaayo ddi bulijjo kikuluma mbadde ate awo nekijjukira gw'okoma kuli naye ffe tugamala engeri gye wagamba ab'embogo n'ab'engabi tebajja kati nenga akansigaze kambeere n'eryo ndijjeeyo munange tumanyi genda mu maaso ngende mu maaso nga tetonnamalayo buuza ku mulabe wa Trollers Media erinnya bampisa MC Zamzam oba nange njogera abiri amanya gali abiri wenza ku saidi eri eyaffe amanya nze nantuma ezaamu omwana ow'embogo saidi eri nze MC Zamzam nga ndi senior driver mukutambuza obutogo wano enansana katambuza nnyumba ku nnyumba dotuddo mpaka kulya bubi ndi she wolofu neefuula sirinya taxi emu nga nina ssente zange Trollers Media tukuba ate nga tukola ki ate nga tugumuza twogera mawulire mafu genda subscribinga esaasaanya likinga followinga owayi naawe ab'embogo ab'embogo toyagala basembere bokka basigadde basembere mbogo yokka nze gye sirya maama olya lwaki sirya eddiini yaffe teriiko ebyo maama sirya mama ndira ddala mamba basobola okujja era abemamba beeyagala bennyini basobola okwewasa emamba ku mamba naye ate olwonze nti omuzibu wa mamba oli wanjawulo nze ndi wanjawulo kwegamba ab'embogo tebasembera bokka bano abalala bonna basembere kati abantu bangi abantu abasinga obalaba abantu abamu bannamawanga bangi banyarwanda banyankwe naye nga William yenantume naye ng'okimanyi nti nabali babayita bannamawanga ddayo tuta bannamawanga nabo bagamba bannamawanga abaganda oba okitegeera nabo tuba bannamawanga eri naffe ne baba bati bannamawanga okay tutandise programu yaffe ey'olwaleero nawe ku muziro gwensi neewulira abannange ofa kinensi tandika nedda mbuulira soko mbuli ofa kinensi gwateyogera ku muziro westana benkugambye nti watuuka muno enaabanga alina omuziro ayinza obba wa mbogo kitegeera ng'ate gwogera
sabula ofa kinensi njivuddeko oba nawe efa nayo mami naye efa nawe nze njivuddeko efe yokka kuba abantu tebaagala kwogera okay tujja kutandika n'amawulire agabadde ku palamenti naye okimanyi yadde babakutte abo abakyala naye nga nasuubiddwa nandi babadde ebyo byoyagalira ddala enjagala ebyonoonese naye oba takwanze sirina tutto banandikasa sitokisi yange eri n'ensaasaana baŋŋambye mbu baleese n'amabeere abaana ge bambala kituufu bwe bali balaba edduka abakazi balesezza obwereere bambi obusungu bwabwe bwaviiridde ddala wali ku ggumba naye neebaza omukama saabalabye era ekyo tekyazze hajara bakoze ensobi webakoledde ensobi waawano mpozi bagala better late than what than never nze nali njagala wali wennyini ku kinyusi we kyali the moment ebintu ebyo byagwirawo yes balina otuteekako we need justice in Kiteezi okitegeera kirabika abakyala oba tebaaliwo nga bagenda wala babadde Bulaaya no bazza ko babadde Bulaaya abamu nga bagenda kukola agenda okudda nga tewali kintu na kimu oba okitegeera abantu abamu bazimbayo omuntu obazi kisoboka okuba nga bo baagaye katwambala bupale tuwandike ku mugongo abazze bambadde bayambulidde awo beyambulidde awo pale bwennyini omugongo gwonna ngolaba abakyala bennyini naye nga kumabega kuliko we need justice in Kiteezi anyway bwe bityo bwe byatambudde naawo amawulire mangi naye ogwo omuntu watuukira okweyambula bannange aba yava watuukira okweyambula naye nga sawa yakweyambula n'asikayo akasooka wagamba nze omanyi ebintu sibyerabira omanyi we nawe wagambira nti oluusi ng'otandise okuyomba bwe mba natandise oyomba kamu akyo oba nkugambye nasubiddwa kati nadde nina okujjukiramu kali ka memole nange nemba omu kwabo yakuba siriwa Ekiteezi owaayi ebyo katusooke tubize ebbali banaaye mwenna abaabadde ne konsati mukuliko eyo mwebalire ddala okusanyusa n'abanauganda asooka otubuulire ebyabadde asooka ombuulire ebyabadde omanye asooka tubuulire nze nabadde walala tubuulire ebyabadde bwekennyini tubuulire mbabuulire banange senga yasomesezza amadda ga senga ngali gakoze ebintu buli adde tamala nga yamaze kwolwa okumala okukola ki okulya abalongo abadde tamala nga balongo bonna twabamaze kwolwa twawuze twalidde ebyennyanja by'ebusoga byalayise ekyennyanja bwe kitizamizamu kyompeera ku mutwalo bakimpadde ku 10 ezo 12 mwagala kutandika kuleetawo nebintu bya China Town baatugambye fridge ya 5,000 naye okutuukawo nga yakamu kitundu na Uganda enyuma kati nange empuli etandise okola ki njiwulira mukama mukuliko eyo nkugaye twavuddeyo senga tukwebaza nnyo weebalire ddala ebintu byonna byali byayonooneka kati tusuubire nti kati wabirongoosezza nnyo kati omwami waffe muwala waffe eyagala yateredde mu layini yagenda anyiize naye bwe nadda ne musuulirawo senga byasomesezza kati ali obulamu ne butambula nga yabubala okay kuliko eyo kuliko eyo acidic boko naawe kulikayo kyali kyakabi yabakubye abasoga kyabadde basuubi tetwabadde nomwodramu abamu balwaliddeyo twalabye ono omwana bamuyita flower gaalo olwavudde mu kivulu yasubidde ku kitanda ng'alwadde lwa ssanyu yasanyuse nnyo twalabye omwana ono abeera ASP byamazina ku stage awo nenga bana bulijjo bagamba abasirikale tebakuba dansi naye maama omwana mulenzi yakubya kamuyite mulenzi anti beeri afande ekyabadde kikutte kyabadde kikutte kyabwe nenga naffe newaffe kyabadde kikutte
Ekyaffe kyaluddewo mudra ekyaffe kyaluddewo nnyo ku nnyo naye amaze abantu ne bakola kino bayingira n'ebivulunga byabadde bingi ate wamu kiki twabadde mu kifo kye kimu ky'oba omanya kinga woolaba nti Royal Gardens side ndala naye Royal Gardens side ki nga Jessica n'akatimba katwawula entalo zaki z'abapromota bapromota buzibu ba Abitex awo bazibu nnyo katulaba ani asinga amaanyi Abitex kantuke obuzannyo bwe mu bantu bonna bensinza osanyukira mu kintu kino mukwano gwange simanyi oba yemanyi ye ndi mukwano gwe oba kimanyi nti oli mukwano gwe leka takimanyi mukwano gwange ojja omugambe byantalo Zubeda kulikayo mu hijab nation naye yagyekoledde Zubeda Zubeda alina ekintu kyosobola okukola ng'okyagala naye ki ending tears nga kikaabya bukaabi kyogamba mbo ya endize in tears ko sokuba kungamba esaayo ovuddeyo muwadde ku kintu kyoyagala kiwategeka notandika okwogera like abantu bamuwalampye nnyo munnanga ate abantu bamanyiira omuntu asobola oyingira ebyo bitamukwatako Zubeda we yali ategeka hijab nations teyagambako nti bannange nsaba yagamba omuntu ogwo yagamba Seeka Kiti oba omuwulira Sheikh Kiti kata engombe eriwo gyatera okwogera nti omutonzi waffe yakola ki yasalawo yekka Zubeda gwe yeebuuzaako yekka gwe yeebuuzaako nti ngenda teeka hijab namugamba oli wa ddembe naye abasajja baavuddeyo amanyi n'atamanyi ekikulu kiri kimu yafunyeemu teyafunyeemu yalabika yafunyeemu nga ye naye bawuza mbu byabadde mu hijab nation kano ka proud malaya bawutema abantu proud side chick olina akamanyiiro gwa Abiba Abiba ogolaba alina akamanyiiro yayingidde Zubeda bubi nnyo anti nedda Haji yamwegaana tewabimanya alina akatuli Abiba ku mutwe ate nedda anoonya kamba akabadde yagwa wadde kyamuwulira nnyo proud side chick anti okuva lwe yeegaana Haji lwe yamwegaana nga nekifa ebivuvu byabadde bingi nnyo eno bayingira mu hijab nation eno bayingira mu chameleon eno tuyingira mu mudra eno bayingira mu acidic oba kitegeera nalabye nga Sheikh Shalom nga kajadde Kasuku nga waali Kasuku asobola okuva wali bebe abo banne bonna babayita batya bamuno mukaabi ekivulu kyambi nga waali mu bungi tusooke cyane tukyali kuba mudra then noddukayo babadde bakomyawo nodda ku hijab nation omanyi soka okuba nga ogumiza oba okuba agumiriza ddala gundi yaffe egamba nti ku Tunazi Media tukuba ate nga tukola ki tetubuuka ng'oyagala byonoonese kuba ensonga tuli kuwa abantu mawulire gavudde mu ki si weekiri tuli kuwa abantu mawulire gavudde mu bivvulu bwekiri tetulina bibuuka owulira tulina bibuuka naye abasoga mwenna aye mwalaze embeera basi zonna ze mwasombye mwalaze obumu kuba olw'ensonga abasoga babagambanga nti basi yabwereera okuyingira kwe kwaki kwa ssente naye mwalaze obumu ne mulaga ne mutujjukiza ekifo kya Regi naye watu yali abanyankole balaga naye abanyankole baali so smart naye era nga bamanyi tetujja banenya kuba tumanyi kali akaffe kali aye ow'enkyakya ow'obuviiri ow'omusanyufu ow'omusiiwuufu ow'obugere obutu bonna ku layini ffe tabadde nga abali ku kijjo byo lambula eno dda eno naye nga ffe tulinda waffe mudra oba okitegeera naye bambi mwebale nnyo wini wa mami webale nnyo kyewakoze ku kivulu kya mudra nnyo webale nnyo ne Pretty Banks bambi abaana abo bakoze nnyo ne tudda ku kivulu kya munno gwe badde ogamba kya mukwano gwo obadde owulira nga toyagala mubuuka sooka omuddemu omwogereko Zubeda byantalo kuba kyaliko kimanya essaawa eno Zubeda ate yagambye talina n'omu gwagenda kuwuliriza kubanga yatandika ebintu bye Shamimu Mayanja yatandika ebintu bye era gyabyemalira kati abantu balina nnyo akajanja ate abantu tosobola kugaana muntu kwogera byayagala tosobola kugaana muntu naye nammwe temusobola kugaana bamwogerako naye nabo tebategese nabo bajja tegeka eyaabwe nabo bajja tegekera buli yamugenda butereka birevu nation gwe batoogerako era gye mbadde ndaga nti tosobola kugaana muntu ndowooza ye ajala maye singolima mu ekyo omuntu aze nayeta ekirowoozo kye nga ye n'akikuba ku mmeeza ne kituuka ne kigenda mu maaso
kati gwezzamu n'oveeri tutandika okkiza bibaawo naye kati gwe muleke yagendayo nuno bali mu zina kati gwe probably side chick wagenda dda mu zina naye ate we mukwogera ate senga biba toyogera kigambo neki nga Zubeda ayogera. Zina was it necessary? Yeah, it is in Islam. It is in Islam. Zina kuba kwonoona. Okay. Banayi nze mbagamba ekintu kino nti omuntu tosobola mugaana kulowooza kyayagala. Omuntu tosobola mugaana kwogera kyayagala. Bw'oba otya okwogerwako biba basigala mu leeba. Ate ne Zubeda aboogera kati oba bamwogeddeko. Ne Zubeda asabula mazima. N'oyo yayogedde. Atera kusabula mazima naye Habiba. Habiba abadde yazikira abadde yalagawa abadde kyamuwulira ggwe. Bamugambidde wafunye comeback abadde talina kyaddako kati already yafunye gwabalampa. Omuntu nkambabuulire osobola n'okumuwa emmere n'atakkuta. Nedda n'ogiteekaawo n'ogenda bw'oti n'abuuza banne ndye oza temulimu butwa. Kati omuntu tosobola mugaana kukola kyakola kwogera kyayagala. N'ate n'abantu abamu bakozesa bidi yabadde hijab nation teyabaddeko nti sibakabina okitegeera nti yingira yabadde n'azaana y'abakyala. Ebyakulumye nga bingi nnyo nze abaana bansobedde eri yabadde hijab ekigambo tebakadde bakitiibwa eri yabadde hijab nation n'atamu basuwaza kiringa wenakola omukolo adira aranga gwakwanjula naye nze ondaba nze ne bagambirawo ze nkola ng'okwanjula n'oyita kateteiko mu maaso nze nkusitulako era nze kadaali mpita agenda ojjawo oli mu maaso. Ono hijabu tajja kuggwa naye bwe twavudde ku hijabu nation twabadde tusibira wa Chameleon. Gold is good. Old is what? Old is gold. Legend. The legend. In gold. Legendary. Yeah. Legend in gold. Chameleon Jose. Ogamba otya mwana kitange. Ndowooza weebaka n'okyuka n'okola bw'oti n'ogamba ekyo omwana wa Mayanja. N'okyuka bw'oti n'ogamba Mama Prosi wazaala. Naye bambi omusajja akuze. Naye okuze. Kye kyamazima. Ke kaseera buli kyokola kyonna kati olagira ddala nti ali old okuze Joseph Mayanja bannanga akuze n'odedda nti akuze. Lwakuba ekivubu kyabadde kyabakabejja. Nze kyensinga okutya kiri kimu. Abaana ba kamera bafu. Buli abeera ku kamera abulako kimu ku lunaku luli kuziika. Bagenze ayinza okuba nga yira si mulamu. Bagenze ne basika Chameleon. Waliwo we yakubye omuziki n'akuba omuziki. Akawato. N'atuula wansi ku stage n'atuula ku step okwo n'atuula. Ne bamusika ne bamusembeza emisuwa gyonna. Akuze ne make-up takyanoga. Akuba make-up. Lwaki nedda buli muyimbi gwala bamene omukolako. Ireka naawe kati omusajja atuuya nange oyo. Bamukolako kikyonyumya gola bakola ku mulamu. Ate kati mune omuntu bw'akula. Naye ate omuntu assa. Bakola ku mirambo make-up togirabangako. Toli mu insurance gw'ojja kukola mu insurance wamuwoli ojja kusayininga bajja bakukoleka abantu bo funeral service ojja kuba make-up mu Matronas. Kufa tteeka. Tokolima. Naye Chameleon yatudde nga naye kuli omukolo gwabadde gw'abantu aba babiri. Sooka oleke twala eri. Nize sibyagalira ddala bantu babiri. Twala eri. Twalabye Chameleon naye bannange omunene asigala munene. Big is big. Omunene asigala munene. Njagala mbabuulire ng'abantu nga n'obwoba oyagala akatebo. Ate nga it was ninga million years. 5M. Nga n'oba oyagala katebo. Anti bali bagamba Mayanja yaggwamu naye kati. Oli just number 1 wa Uganda. Babalaze. Mayanja family mwebalira. Ate ng'omuntu oyo gwalabye leero wano yagenda okugenda ku kivubu kya gundi enkya yagenda okugenda olwo abaana nga basigalira kutambula buki. Kulya buli sente yaabwe. Twalabye ebikonge n'obukonge n'akakonge. Kati kasukwagwa muki? Mukakonge. Simanyi. Yongera akasukwagwa mu kitubuuziza goma Matronas kasukwagwa muki? Omanyi ye abyega. Kuddayo wa. Gasobola kumulaba waagwa. Agwa mu bikonge mu gakonge mu kakonge. Sebo Chameleon gwe bayiso kwani. Buliriza nti njagala olondewo. Chameleon gundi
Kasuku Wazabanga gwe bayise okuyita Bebe Cool ku stage kati awunaddira mu kiti ki ekyo kubanga yayise Bebe Cool kubanga Bebe Cool gukonge yogera totya oli host munno gwe gamba nti Koko Wazabanga wajide mubi kubanga balabye level eyo nga yalina okwayina kitegeeza yabadde mu gakonge Koko Wazabanga ne team mu bikonge wabadde agakonge kati ebikonge waliwo omukyala bamuyita Juliet Zawede yakubye omuziki awo akubye akantu bwe kati akuba omuziki awo kitegeera anti abo bamu tetubategeera nnyo kuba bali old is gold omu bakadde tuyunga bayunga kuba bagenda obbajyamu kati fe tuwulire gwe tusinga okumanya atama social media nti Zari Hassan otujja mutegeera naye te omusajja yamulese Chameleone alina effujjo yamumubuuliza ku stage neeko mubulamu n'abagamba yeebase yagenze okufuluma ekivulu ekyo nga maze osalawo Shakibu alina okudda mu bulamu okitegeera era weyavuddawo kyeyazzeeko Chameleone wakakoze weyavuddawo kyeyazzeeko teyabuyiye always ladies down kambabuuze ekyebbeeyi kisigala kyabbeeyi totubuuza kuba ekyebbeeyi kisigala kyabbeeyi always ladies down byakyukamu kambabuuze mulowooza bugenda ku ky'omukazi n'afuuka omusajja no era n'omusajja talifuuka mukazi ekyebbeeyi kisigala kyabbeeyi Katonda akola omusajja ng'omukazi afuuse omusajja no tebusobola kukyanga era n'omusajja bwe butaki ajala abakanyampaka omusajja ye musajja just no fe tulina kubeera down to earth olaba Zaida big boss lady yetondera omwana omuto oyo naye nga ki gwomanyi Chameleone kye yamukoze nti kyabadde kya kagamba yagambye kyamukomezaawo mu Uganda it was the show and his husband kubanga okubuuza obubuuza omukulu aliwa wangi yebase kyamulowoozesa bingi ng'alaba wali omwana oguyitoluvimbo teyalulidde bulungi oluvimbo okuba ne bbawe yabadde ali oluvimbo zali yabadde abulako era omuntu tebamuwadde nnyo kamera tezamuluddeko nnyo ng'ali balaba naye obuzibu oli omukazi kati yalonda anti ye mwami kati yalonda anti olw'ensonga alina kyatasobola kwekolako mikolo eri omwana omumanyi putting something on the table kati kyalabise nti ajja kiteekawo ku table aputingawo on the table alina kyaleeta ku meeza ddala omuziki bannayuganda ne bakkiriza era nze ayambadde empale eri yambyafaayo bagiyita legeza sompino mu mwaka guno tubadde n'abantu abo Chameleone gundi yasooka Lily Puzzle Lunabe yayambala engatto ne suuti ya glasses nga byonna byatika kati ng'essaawa yonna w'omugwirako oba owedde ne tufunayo omuntu wakubiri Jose Chameleone oba balina comedy gwe bategese okukola gwagenda okukola yasooka yali Bebe Cool yayambadde stress kisaati kambuuze yayambala ekisaati ekyo nekimalako abantu emirembe ola long Uganda yonna nakuba ekipale ekigatto omanyi waliwo omwami afaanana Bebe Cool wali mulabyeko abantu basooka kulowooza yeye kumbe kwetegereza nga mu butuufu ye nga extra large yaliwo lwamala ne kuddako lunnabewo n'asooka nakuba engatto ng'eringa goonya engatto ng'eringa goonya yagamba muve ku ngatto yange twasembeyo kulaba mwagala ebintu ebya Luxury naye ebintu bijja baleetera kabasa Chameleone yeyagala yasibye wano naye kasooka nkubuuza ekibuuzo mwami Tunazi what is Luxury ye Luxury bane mutuyembeko matisi mugende mu comment section what is Luxury waliwo ekintu ekinnumya omuntu osagala nnyo kumbonyabonya bwongo buli ogenda nosanga
kino kigato kya luxury. Luxury it means ekintu ekyasangabwawo ekintu kyedde ekintu ki. What is luxury? You people. I want to know. Tukireke nti luxury. Bale temutuleka mabega. Tujja ngenda gamba Salima agendeko mu dictionary. Asooka tuli what is luxury. Tuyogere tukola ki? Tukanya gamba guno mulembe gwa luxury. Era kino tetumanyi ekituufu kiri kituufu. Teri yakowa kumanya. Kama Katonda yasalawo. Tujja kumanya nga kati twakategedde nti omutonzi waffe yasalawo. Walabye Honorable Mukasambidde webale nnyo okuwagira Chameleone. Webale kwagala bayimbi. Yagambye nti omuyimbi Jose Chameleone bambuziza bani bolaba oba basinga oba nagamba nti Chameleone takyalina basinga wabula bw'ajja okuyimba asinga nga bwe yayimba luli kagamba kweyenki nagamba nti Chameleone nze bonna mbaganira owange nze kimanyi yasinga nagamba nti Chameleone asaana aweebwe ebikozesebwa ebyo ebisaanidde okuba nti oba bamukwatireko mu bimpimizo nakifunye nti yabadde ategeeza gavumenti emukwatireko nga bwe yasaba studio gavumenti egimuwe atandike kutendeka abayimbi abalala abato abavaayo kuzibu wavaako mangu alinamu Kaisa Kali alinamu Kaisa Kali ayinza okukubirawo oluyimu byagale tobitegeera pya akupikizawo omukono gwe guno naye tegula mu ngundi ekizibu ekiriwo nti mu mbeera mu .com ono gwe tulimu nti abantu tebakyagala gambwako Chameleone yagambako wakuba nze njagala mbabuulire ekikabadde n'ozambe ku stage olabye ng'alina ozambe nange Jessica mbudde ozambe ngoza bagenda mukuba anti olwo yabadde amugamba kola byenjagala nakakabira bani yamugambye kati namuzzaza kugamba ye avaako ali short tempered naye n'ozambe yalubaze Dubai tewagenda naye wabadde ku stage ne ozambe omumanyi ozambe yayimiddeko n'omunene ku stage era ekyo woosuza olumu olubala ozamba abadde ali mu kulya bulamu yabaddeko eno mu muddwa n'agendako eno mu asidiki n'avaayo kati wuyo Chameleone yasiibye mu kulambula ate olaba ekivulu ekyo nga wookyogerako kyabaddeko omukazi w'omunene big size extra large Gagamel president okitegeera mami zuwe obadde kyegambye kwabaddeko omuka omunene big size extra large omwambala baby girl yagezi nayambala outfit nga black nga jumpsuit omutunzi wa Chameleone n'aveeri n'amugamba mami zuuja nkupime ku stage like nampima namuyisaako nagenda nakola ki n'agenda n'amuteekako akagoye aka green mu ddakiika kyo kimanyi n'ateekamu green neŋŋamba mulalabayo omwana oh my god labayo embooko bwe tewakirabye banange ebirungi mubyogerangako don't deny beautiful things banange mubyogereko tonooma sikunooma katekalo kiki Chameleone yambukimye yes abayayini bagamba nti atute mukyala wa bali bamukwano n'amwamusa stage bali bamukwano ebyaddala okumanya ng'olaba tasobola mwagala Chameleone tasobola kwagala zuwe kuba zuwe naye yamatira omunene n'ayambuka waggulu naye okimanyi n'amugamba nti omukazi alina empisa asigala alina empisa kana akantu kayita nako wamaze amutungidde olugoye bambi nga omanyi nti abantu singa tebamanyira kukunama lwalaze omugongo olugoye mukulaga omugongo era namulabe nga adda mabega n'atereeza enviiri zino zibika omugongo n'ajja n'akuba Chameleone akaama mbeera mu mugongo sitaagala kulaga ki Chameleone ntambudde nga alinga ate alinga ye cobra nti yamwanguyiza n'okujja ngalinga ye cobra ate wa bebe nga cobra afuusa cobra wa Zuwena paka taya kulaga mugongo owikyako omwana mulenzi ono akikola atya aliwa omutunzi bannanga abaana balina obwongo kikyalaani kugambye yabadde akosa ngalo yalugasebwa ngalo naye nange nabirabye nnyinza okukasobola omwana oyo ali ku Jinja Road awo ku Cham Towers Faiza cafe yamuŋŋambako neŋŋamba nti njamulaba naye nalabye omwana ng'ejja dakiika bbiri wabale nnyo
oyina lwambalirawo outfit yennyini ate abalala bapima bw'awandiika naye yo obwedda apima naddamu nabba ebintu bye bibamu n'otuli omukazi ow'abaana bataano n'owunga muka bannange mwabale kulabirira ne bebe kuli ennyini bakugamba asinga abantu abo bonna bonna emyaka bagamba asinga kamiliyoni kaga mugumu asinga nani yabadde ne birthday oba kitegeera awo nyini birthday ne keeki bagisaliddewo ne kamiliyoni nga yayimba ate era nange njagala naye kyenneebuuza enkaga mugumu nange nagiganye era njagala kubeera tagiweza nti mitono mingi ng'omwana yabuuzizza agiweza bebe cool big size tubuulire emyaka emituufu jejo bigiganye tugende tubuuze muzeeyi sali jejo naye nammwe abantu bagula bulungi abusete weeri kati kamiliyoni wuuyo wakaddiye gwe twamulabye naye nga bakugamba mbu noono yatandikawo firebase oba kitegeere abaana balina emyaka abasajja gye bali naawo naye neziwe natubuuli atuyambeko agambe ku baana bawala be mu Kampala byakozesa okunyirira kuba n'abaana bongere okunyirira zuwena ali mukwano atandike n'essomero eriyigiza abaana okwambala obulungi ali mukwano zuwena ayagala omusajja amwagala kati gwona toyagala madamu kiki olagawa gweyagala omuntu mwagala omuntu akola ki yagala omuntu akola ki akwagala byonna byonna bijja kutambula nga bibala tojja kuŋŋamba nno omukazi buseera omwami obunaku omazeeko emirembe ananyirira ddi onanyira ddi nga omusajja omumazeeko emirembe naye ne kakisi kasoma bakaleyo kakisi kasoma wali wonyini bali babadde mu laavu yaabwe kirabika bayagadde kujjagira mapenzi bazze okugalabiraawo yabadde alina omukolo ya birthday kika kamiliyoni yamusuubiza nti birthday nze ngenda ogiyimba era bagiyimbye olunaku lwe lumu kyabadde so massive banaye mwebale nnyo twalabye kamiliyoni yaleese ono omwana papa Cindy omwana wa Cindy kyokka ye n'atayimba taata bamugambye omwana kasita yayimbye naye tubadde tumanyi nnyo nedda bannange emugigi emito gye tuli mu kusendeza twabadde mu kikadde nga twagala bakadde bokka gwalabyeko wadde nakola n'akamakaimuka nti kajja kusindika mugwire bagwire omukadde abaana bakidogera ne sikini mama Fina saamulabye yes kati teyabaddemu ne mu nsi kabasa ayinza okuba yalekaweereza buweereza yabaddemu oyo omukyala tomunyiza kamera yo nona weere bayina omukwata nowaba ali manju nowaba ali manju ng'agenzeko obugenzi kweyamba mukwata abulirayo mu katooyi oba ozanyisa kamera zikwata oyo mama Fina wonna wadda mama Fina kamera ebanaye waliwo omuntu nga ye kamera nga walaba nti his excellence wadda his excellence banaye kamiliyoni yakuba omuziki luyimba ku luyimba lukuba ku lukoba abaana ne bakuba omuziki abantu ne basanyuka abantu ne kyasinze okunyumira kamiliyoni banya abantu bayogera ebintu nekisobola olunaku lwayimba olimba banana nekisobola olunaku lwayimba olimba banana olumanyi balugenda izidegala yagala banana oyazoleya gwe nnumbagana yaluyimbano n'omulenzi ono ow'eggaza kati yalabanga yajja nnyo ne mabega okuyimba banana gayimba kyagenda linnyimba oba nyaliko ki sitaani kyeyankwata ankwata ku mutwe alugyeyo okusinziira kuba yagamba ku nnyimba zeyayimbanga emabega eno ki ekyamuyimbisa banana alugyeyo bana yakomplainize ne gwe yayitula namu nalaba nendaddadda nga kyakoze kibi nnyo naye badde asirika kamiyoni neegumya naye yagambye nese olunaku nayimba banana ate yawudde nga ekiyimba kigende ba izidegala yagala banana oyazoleya gwe nnumbagana bana yagaza faaza nalabisa tubadaza nejjusa kuba nayimbanga ziri jamira naliya zijamira ekyo kyangu oluyimba asobola odujjayo naye ate kati ono omwana gwe yakola naye batamukoze bubi ye hiti gyalina yo omwana ye hiti yokka fiki gaza ye hiti gyalina yokka kati wona alujjayo kamiyoni bambi help fiki gaza omuleke alina olu ale bamugambye teeka alumuwe amugambe nti kati ye jasi kamiyoni yayagadde ku nafu yaabwe kuba yagambye ezo nyimba atasobola zimba nkirijalirege omuyimbi wa Afrika nambemu oyimba otya banana yayimbanga zijamira mama yoda okitegeera naye big up kamiliyoni wakikoze wakikubye era oli kamiliyoni weefuula oyo kamiliyoni tagenda kuva era ye namba emu mu Uganda kululwo era
kululwo sikulwa abalala ulomo ina namba emu yolulwo tujja tukakatembera nze si yoyo kinga ona tugamba jwana namba emu kulwa wewe uyo tumutegedde lindo wanga agenda namba emu uwo yani oyo mwogedde go uwo mwogedde kijja nze wange omumanyi newe simu kugamba already ate roli mugongo gwange twabadde wali which is okay nenga nze wange yoyo nakati gwato mujjamu manya mulinde totoka kambira mbo namba wana fakinesi mwe mufana yonze byamwendera mbabuziza gwe weeyogere otugase mbagasi yeah you know we ajjamu kugamba nga atusira na tutamukaka tokaka muntu kimenke tajjamu kugamba ebigambo byo nze siri wa kimenke uli kimenke naigwe kimenke yavaawa nze sitegeera kati buuza bi alien byavaawa bi alien byavaawa byava nina ekintu kyesitati byava mu ggulu omukulu Hamis Kigundu yakoze omukolo manyi naye abadde afumbirwa kwabadde kwanjula yeah abayimbi babadde wali bayitirivu ba papa Misaki Semakula bangi sijabamenya n'ekibanda mu yabadde amulabye n'akaana ako kabeera n'aba serebu sikategeera bulungi okasanga eno mwana wa Hamu akaana ako sikategeera bulungi aleka zimaya Zoya mwana wa Hamu akaana ako sikategeera bulungi naye gwe okimanyi abantu yabawadde ssente abantu yabafuuye ssente n'emisaki yamufuuye ssente naye wadde alien naye nadde alien omutwalo gwa ddoola alien yakola akabadde kasobola kutegeera ebaga abakimenke basomye bani bano ba star bana baye baba tebategeera baganga naye kimenke mama wa Amu yamufukamira nafukamira wansi amubuuze ekyo nanga awo nagamba kimenke forever oli musajja mulalamu sibya kusitama wabula wansi oki ate nga ali mu suuti ku maviivi nagamba ono musajja nga mulalamu waddala wuyo mpaka ku mukolo omukolo nakuba ekiyimba kye bambagamba terujjirawo aziro ngaazi atuddewo walweru ate nakuba otali lwe alina kuba pate ndeka nkube pate ate ye yamuleese n'akulaga nti musajja oba ekitegeera kati lwanyize eggoma nyi totukuba nnakuyo omutwalo gwa ddoola neŋŋamba bannaaye tamanyi mirundi junior saategedde yabadde amusaba mwongere kyavudde nekigamba yampaayo amabugo ga miliyoni 3 abadde akyayagala ngaalinga agamba ayagala bamwongereko oli proud mulekwa naye nze simanyi proud mulekwa ate ayagala mukazi nga yakola dda omwana atamale musinia wali omubbi ayagala omuntu nga temuki mugagga kusabula nga nange musabula ate nze ntudde nga nange musabula tobatabanga mu mazina gaki kyova ebimu toyagala byogero oli awo tokusabula ate ajja kuba nnyambe n'antunda ani abadde mmanyi nnyo njaga junior wanansabula nga nze kati okitegedde alina okuba amasanyalaze kamusabule gw'oli omuyaayi abala yafunyeyo obubwabwe bubi ewali ssente waayita yonyongera kabwa toyogera ku byambwa fulufiga yabagale muve ku byembwa tubiveeko waliwo ono omusajja gwe bagenda osiba nti dogo siti dogo biki amuteeka mufaanyi byembwa oyo omusajja bannange fulufiga agenda mototo yange obudde bukyali bannange oyo omusajja kyakola fulufiga yavudde nagamba saagala kummanyira gwe kisajja gwe nonfuula embwa munyamaza ne pampa zayambaza embwa pampa fulufiga najja n'ekikwe katugende kamulaga tukomewo kyembadde mwagaliza embazze kibuyaga asudde Tronas Dry Cleaning ebujuuko kyekyokuddamu kyo bya dry cleaning services twoza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuuko Katete stage awo ku Kalongooti ku kkubo eridda ekyebando leeta engoye zo mu Tronas Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi rayisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 42 44 76 Tronas Dry Cleaning ebujuuko
Tronaz Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko galagala mufaliso gwa ssomero omugengo ogukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 Tronaz Mart Store bakafulu mu mifaliso. Okay, kulikeyo mulango wabakama baffe naye Junior mukama akuwese ebiri banange Junior alina omumwa yafunyeyo obubwabu naye Junior alina omumwa gwe Junior yasama yabutumye mbukano kamagara kano ka Julius naye bana yawe yasuse by the way yasuse muzeyi magara mbutufu nange nawulidde yasuse kale Julius myaka gyegimu betwale nemze magara yebuuza yamukwata ekyamanyi nnyo okumuwala mpawaati by the way ne chicken yakedde ku macha chicken agambye Junior bantumye obubaka bwo buno kuva ku poliisi ekibuye bantumye Junior va ku muzeyi ki magara bambi muveeko musajja muveeko bantu bangi babuddeyo abantu asobola okutuukirira kutamale Junior oyo ave ku musajja gyali basobola owulira gye bali Kasuku asobola bamumulekera Kasuku babumulekera amugambe nti munayi muze magara mulekera omusajja amuleke teyakola musango naye Zubeda yamuyise n'amugamba kubanga waliwo yamugambye naye bw'omala kuvuma abantu bano toyina wootuulako n'ogaanayo banavumye baaki musajja yakola nsabe nnyo okuva kitaawo nti afudde n'amugamba nti osusse wookoma yamugambye wawe baŋŋamba wenina okukoma bwe mbuulirawo nti wano wenina okukoma ŋŋamba bannange kyasooka nkinakukola nga tugamba munno bene yange sigenda kudda ku social media nze nabagamba essaawa eyo magezi leero social media nangidde ngivuddeko njesonyiwe kumbe magezi abalama baasa nga bakitabijjuka wa musiru tabijjukira ayogera nnyo naye ave ku magala bambi amuleke muzeyi magara tusaba busabi abantu bangi baavuddeyo twalabye Senga Mariam Nasaka naye yavuddeyo yasose n'ayogera nga kama omanyi omuntu ng'ali mu mukwano gyebyagweredde nawaya zivuddeko n'ayokya neŋŋaba naye n'ayokya n'agamba mwana gwe okyali mwana muto talina kyewalabye va ku muzeyi magara nze nange kennyini nyongereza okuŋŋaŋŋamba muzeyi magara muveeko tamali mirundi Julia tukwagala nnyo okimanyi nze nkubira ne kasimu naye muveeko wabula oli mulimi myaka gye gimu muvubuka mwetwale oli mwetwale mwe mumanyi we munaakoma tuuka ne 10 ate nga bamanyire okwevuma tugenda 10 bayomberaawo 10 tomunyongera 10 ne tamale Juni tomunyongera naye nga tusaba busabi mu butuufu oli musajja mukulu ate bannange nze nawe abaana bakomezawo kalike yagamba nti ye kyamaani w'abawalanyi nja kuwalana nakalagala bakaleetera ddala mu layini yaani wekiri ya muzeyi magara ate nga ajjamu walana naye yaganye tanaba kukyogerako yadde tugenda ayagala kulaba ate kati omwana kati abalaba nga mwana wa mukwano gwe yafa kyayagala olaba era bwana mwana wa mukwano gwe yafa Junior ajja genda yetonda asaaga ate nga mu butuufu bwe manzijukira bulungi muzeyi magara yagamba nti tamala emirundi siniya simuyinaako obuzibu naye omuntu ayogera bubi ku kabaka taba mukwano gwange naye mukama amuwa ekiwumulo ekyemirembe amusonyiwa ebyamusobako talina kintu kyenzijukira mpozi akanakaana kasusse bususi kuwalampa abantu bakulu kaka kagala atambulira mu bigere bya taataako naye tekanamutuuka yadde oli bamugezesa mukunya yamwita n'amugamba nti njagala otuule mu puroguramu ya kitaawo n'amugamba mukunja onzise tanatuuka eyo sigisobola eyo puroguramu sijja gisobola oli alina puroguramu namba ku BBS nabana ku puroguramu namba ku NBS nabana puroguramu namba kusanyuka buli TV wadda gina ko ayagala ono mwana salamu mwana musajja gwala bamuveeko
ayagala omusajja yafa yafa nnyo asooka abyenenye tasobola omusajja alina obwongo naawe ono tamala Junior Buugi oli omusajja alina amagezi alina waasimba nga gamannyo gaago ya categories in such a manner alinga katuwala bajajja Ituli yafa naye omulambo gukyatugamba ebigambo byonna bigenda mu maaso nze newunya omulambo gujajja Ituli bannange naye omusajja ojjaka gyali nze nange nazze ku sayidi egamba nazze ku sayidi egamba nti Ituli is alive ye buli kagwawo abeerawo ate akakola waliwo agamba nti I'm waiting for Kiteezi wali kyogera ku Kiteezi that will be the end of okusaka alina ne graph gyakedde kuba ku macha omusajja bajja ali mulamu oyo omusajja gwelaba oyo mulamu tasobola kuŋŋamba buli kyetubaako neshoya kamiyoni yagiyingidde asoose kulangirira munnange abantu mbamanyi nze abantu kati mbegendereza olaba omuntu ava from nowhere n'atabuka kogwe kosooke mu kalango okikole Fulufiga bamukozemu obubwa Fulufiga no yasiba omumanyira kati owalampa katono era nze simanyi nze omuwalampa katono yani oyo omuvubuka leo yani sina dogo biki yandigenze ne yeetonda nga buki naye gamba otya mbuno kakati una obubwa obusigadde obuli eri mu dogo nation mulimu Fulufiga yanguwa Fulufiga n'avaayo n'ensawo naye nga bambi tuli basanyufu bwe twaviiridde mu kivulu kya Jose Chameleone omukubi w'emiziki omuyimbi asinga mu nsi yonna mu Uganda mu East Africa nga Zari ne Shakib bali butoola bali wamu yaleese okugattingana era Chameleone basaana bakukolereyo musaana muyite Chameleone waka olukyala mumukyazeeko kubanga olukyala ayagasse awo tujja kitwala kyoyanziza nabalala babaddeyo mu mukwano gwange omubwati my only female artist Shiba Kalungi yabadde mu neyanziza concert neyanziza concert egenda kubayo nga 4 October naye kigenda okubeerawo ku cricket off ate yabagala nga asooka awumulamu ate abagenda kuzaala Baby Shower bagimaladde Baby Shower wagiraba Baby Shower bagimaladde Kenzo yagikola ngani kyannema otutegeera Kenzo n'ovaana mu nkola pulezidenti w'abayimbi akwedde muyimbi munne baleka abayibi bonna abadde embuto olusobola bakolera era yalabakolera Shiba baleka mbabuulire omuntu abeerako n'omunagamba ono atya bameka kalulu kakwata oyo bannoono yes muleete enkyankalanyo wano mmwe nakola Baby Shower ng'ogikola ngani gwe Kenzo nga pulezidenti w'abayimbi ate abayimbi balala bate bawaka bate balina mbuto bate bazaala akalukawo kaseera ko keyafuna yamusi wano Becky simanya Becky ono w'ennyindo Becky waffe wa bulijjo Becky omumpi asobola opimba yimbi Becky oyogedde ku nnyindo n'oleeta obuzibu okitegeera bannaye ennyindo yaleese ebizibu eya rape namukasa mukwano wange muveeko namukasa Jane namukasa avuma rape ennyindo naye amusinga ki sokoleke namukasa Jane naye ate bwe nalabye nange kali akabwa nga ndaba kafaanana namukasa akabwa akasokole kati namukasa nawe dda ku rape nawe omanyire talina bwali naye amanyire ekiri agateko omusajja w'ebindeba agateko katamusasi agateko naawe embwa bane omukazi omuleke kafulekobulize musooke muwulirize mukussa mutemwategedde we kyatandikidde saba omukyalo ye yamanyidde ffe abatuula mu buti muveemu lwaki baba bamwogerako yatumanyidde ekyo kimu n'olyoka ogamba munno nti alinga akabwa kasokolemu ebyenda naye ate wewakataddewo nalabye nga keko kennyini kannamukasa nalabye nga bambi kale kannamukasa kasokolemu n'ebyenda n'akabwa bambi rape mumuleke afuneko kubuliza afuneko kumuka gwasanga gumulungi rape abonyebonye n'ensi eno n'emidi namukasa yagambye yagenda okulaba naye kimanyi buno bindeeba jatuvuma kakati mumugwa okyowoleza okimanyi bindeeba tugamba otya mbuno tayagala ndibota naye chicken nawe kimanyi gyono abantu baleke bajja kutwala chicken ayagala bakazi bakulu yagamba abaana bagambye mbu bindeeba yagenda okulaba ng'omwana muwala
oxygen atwala mungi ye namu mumalako enyindo eri nayamba kazoke ngendeke wono Mondibota naye ate ne Rape nabulaba yamugamba kase baali beeraba dda nga tannalaba yasooka okumulaba ate nebindaba nagenda ne mumaka ga Good n'akyalaba nangula omusajja nagenda n'akyala bunya era bestman yali ku gwa Rape yali ku gwono omusenge yali ku gwa Rape yali gwono bannange bindaba bulijjo agi sente nadamu nagamba my beloved wife munnange togenda nnyo kweyo embozi ze so akwagala yondibota ataasa maka izindibota necessary kumanyira kase awo aba ataasa maka fe banene yatulekawa justice for kase justice for banene otuyita otya endibota how can you be there yeah yagamba endibota neŋŋamba agamba nze nantu atagenda kogganja omwana binde byatumanyira na posting ya katumbu endibota oluganda lujja lumanyi Shira Price kati oli luddawa omuzuuke mulere edduka muzuukuke kino kikulekawa yafunye nina omulere asooka n'ogufuuwa muzuuke bannange bamaada omwana oyo alina olugambo munsi muno kaluyonke naye nze ndaba kati nnaku bbiri talukola seira yayonka luyonke ekyamukutte tasobola ddukola kati yazibyeko Shakibu badde mukwano gwe bannange don't exaggerate temutokeza luzungu lwa pipiri abadde mukwano gwe abadde mukwano gwe era y'omu ku nsonga ezazze okubanga n'okuddingana baddiŋŋanye walaba essimu gye balaze nga akubira Zali ono kana katini kakubira endibota kakamugamba bakawo gaffa oli muntu nze nakusanga ne Shakibu tuli bamukwano kuva dda ffenna basatu essaawa eno walabye nga muwala wa Moti Koko bwe yazinidde eka onoga nti obuwala ono yali agamba muwala wa Moti Koko ati Koko zerengedde bwala ne Koko muwala wa Moti olaba nange ensi eyinza okukusesa ebiswahili kabigwe muwala wa Amoti Omubalanguzi Munakatemba the best oba ngambe MC oba best comedian mu Uganda olaba kamiliyoni kati oye best comedian neka kati nze neebuuza omuntu atwala Koko serious sikuli mbamba mutya Koko n'Amoti walabala nga bazanyi nange nabalaba mama nze toyinza nakirowooza nti oli mwana ya muzaala mama era na mwana kakati bw'obatwala serious ebyo biba bibyo ng'omuntu aluliwa dokita luno olwozambe eŋŋamba yamugamba ozambe namugatula wano nama namugamba nti onfuuyidde genda ne bannange Amoti ategera naga omwana wo onfuuyidde how can you kyali necessary kyali kitagisa gosobola kigamba omwana ozambe ng'okodde wati kifula wenamusagagakirira akutefene wasika emiwula Koko atudde wano Amoti yakola ki baliko n'abagobezi begenda abeyongerako ema namagamba ofuuye Koko gofuuye ate kati ofuuye bufuuyi how can you ku mwana kati bw'otunuuli era Zali awo wabusuula yasobola obuyinja tasobola kunyigira Koko oyo mwana Koko bw'omutwala serious bibyo nga gwe kuba ninga kitaawe kiva bagamba nti bazale kubaana ekiteeza tekyala ate ajala byono kizikifiira ku muni Oluganda luzibu nnyo mu nsi ekigambo Oluganda n'ekigambo Oluganda n'ekigambo ttako tekiba si kibi ttako as in ttako oba okitegeera naye kati wano mu Luganda yogera ttako lingi like naye kati oyogera ttako onogayi omusajja badde ki kati gundi agezi n'akola ensobi wambi ku makya n'awandiika statement negamba nti omukunja tasera naye n'agamba nti bannange omukulu pulezidenti waffe avudde waggulu nagwa mu ttako kati chicken ekigambo ttako kyokka kyafunyeemu bulaka ekyasazeeko ttako kyatotenge ekyamaanyi n'amugamba ddayo osoma otegeeze nge twemuwandiika chicken akukuba olaba okay naye munnange si byangu
ebibona naye nga Shira Price guma nze na Shira nkugumya Price mugagga twawedda ku byafaayo byo mugagga nnyo kubanga ojja kufuna omulala mama Black Man omumanyi oyo kagagga kakola bakali kati naye boy kali kakwagaliza obulamu bwa ssente. Okay. Ebintu byakyankaranya omusuubuzi agoyingewo mutoyi babagamba nga tebawulira mutoyi ero gavumenti ogyetako kamabatiko wagamba vaawo togamba nti nemeddewo kakatoza eno gye bawoza China town nasobola nti tulina mu China eri gasobola kiri mu Uganda naye na Uganda sibategeera bannange baga China town ndoza China eri kikuta omuki kumbe China kiri mwana mu bana yisi Uganda ngekulakulanye Uganda ngekulakulanye osimba line ku macha 11 nga watutsi ate bannanga bana Uganda basevinga ojja kufuna ekintu oba lisanga bbire z'ekironga kyokanga ne sente ze bagambye okisimbire sizo ezo olutukali abaana basevinga batidde abaana era social media eno bambi ayo yonna yakikola webale nnyo webale yakola ki kuleeta social media yebale nnyo era kubanga baddira ekifaananyi ne bakikwata mu ange eno kati ne bakugamba yino 5,000 butuufu n'odduka kumbe nga ya 15 ngedanga 10 balirese kamu kitundu osimba n'etaano gy'obudde kuziba ne batukali ne bakulaba nga atalina magezi bedde osimbye omwana yaze ne6,000 okuva Masaka azakona na Sonya TV bajaji pikipiki ate naye tulekemu nga yaze kuno na bajaji ngaze kuno na oba yagambe mufaliso yagambe ku mitwalo gy'omukaaga yaze ng'ayagala aine bintu byabadde bisatu wakadde ku machawo nayo gamba nafunye ku mitwalo simanya mukaaga firiji abaana bayora bafumba abantu bagende babasamira mu kasana bw'oba oli serious ku social media soko oveko debbali kugambye osimba ku makyo bawo waggulu ate gwe ebyalayisi ate banaga twagala ebyalayisi nze gambye nebaze kola nga baddugavu mangi nengamba mu China waliyo abaddugavu we bati maaso gamba nga akuona kumutweta amala ebintu byatugamba kuona bagamba China town nindooza Kivulu batumanyi China eri ewaka waabwe nagenza okulaba China town supermarket Lugogo nalaba abantu bangi ate olwaleero nzigule enkeera mu nzigale bwe bagigadde bantu bayitiridde obungi abasobozi batandisa okompeininga abasuubuzi kalayisi lwaki abantu tebajjule bati abasobozi batandisa okompeininga okufa obufi abantu bavudde Kabaale abantu bavudde Kasese abantu bavudde Kotido abantu bazegula ebintu bya layisi 10,000 ovaayo ng'ojjuzza buli kyabugagga wali eri kati kyesitategedde ebintu ebyo bade boogera ku binene olwo omuntu ng'agenze n'10,000 ng'agenze na biscuit yadagera na olwo omukyala agenze naga temutumanyi nange tetagidde bwerere kambala gesita kinajjawo mugidde guti muri oyo mugamba tusimbira bwerere kati yadama yagenda atwala kifuso firiji anonye firiji kale ebintu bya Uganda binyumira mu ebyo biraba mulimu ababbiddwa era bebangi mulimu abayisaawo amangu awo ekuba mulimu abali ku kitanda nga yavuddeyo amagulu gazimbye alwadde mulimu abafunye pressure n'abagaggawadde bebangi abavudde nga bafuna ababeezi osaaga ngenda kugulira li TV ku 3,000 bagambye sate tweri kumeka kwebiri naye bannaye neivo mutukoze biki bino batulaze obunafu bakozesa Bachina banafu Bachina bakola nnyo ebicupuli kati mugende mu bigule omwana n'avaayo nga ayogera Oluchina mwamulabye atnengabana mu China muddugavu ali avuddewo ng'olwo abanyonyola nti biweddewo mba supermarket egenda kubeerawo paka mwena mujja kufuna muli badde mbosooka okuddeeka naye kiri e Uganda wano nze Uganda etandise okunyumira yenyuma tebawanga ennyuma naye nga abaana b'oku social media
Twabadde tukyali awo chicken n'aleeta ebika by'abakyala engeri gye beetundamu. Akantu ako bannange sanga kaali Fantastic. Kamanyiira. Yatulaze ebika 4 oba 5 abakyala engeri gye beetundamu. Ekisooka. Okwetunda kutya kuyimirira ennyimirira Okwetunda. okwetega Kwetunda kwebyamu ssente. ate bazeeramu batya kwekolako eyo ne gudi nnene sitayiro mbuliri ebika ebinaabyogere tumanye oba byo bye twetundira musabula ekisooka ndabe mwennyimiridde. yogera chicken byagambye. Ekisooka ne chicken olimba bano abawoza abayimirira ku kkubo jangu endi wano mupazi bagamba batya bitugambe ate gwe tunyonyola tumanye kategori gye tugwamu. naza chicken alina buli watuuka n'abeera ng'afuse mukazi yabeera ku muddo ngoza gawamaga ebeerawo kwate buli kimu n'ebigere nekamula amaso nga kamera ekkereba ya chicken natuukalaga ssaawa 3 tutowa omuntu no ssaawa 4 abantu gyabana Uganda mukubisa omutima osobola n'okutta omuntu n'afa akantu akakola. Yagambye ekika ekisooka be bano abakyala abayimirira ku kkubo bawoza n'abakyala basiiba. be baba ekika ekisooka beyitira basajja abeetunda abo. N'agamba ekika ekyokubiri be bano akeera ku makya n'atambula n'ayita mu bikomere eyo weetu yeetooloola naye nga talina gy'alaga. N'ekyo siriimu. kika kyakwetunda. Naye tewali wanyumidde n'agamba nti kasito omwoza sisita olagawa n'omutwalako. Ate batuula mu mmotoka tebatereera. Bambala bubi. Tebatereera. Awoza kino esokoleko olugino. Adde kumbe yali mu kuki? Kwetega bizinesi ze. Bukasito owoza okola ensobi n'oyogera ebitakwatagana. Awo chicken namutidde yakabyewo. Yakabyewo. N'agamba n'amba oba owedde akugambirawo sasula meka nti 5 kigwerawo era yagambye abo be batikigwera mu mmotoka. Then wabeerawo abo ababeera ekololo ababeekololo bo begagga bifo bagagga ayingiraawo n'agula ecupa yo y'omwenge n'atandika okunywa. Aba bakolamu abasema batamalayo engagga oyo abananyontaye bubeezi malayo engagga naye buli ajja kyegera yeteeka ku bagagga ate bw'ojja nakuwa enamba y'essimu tolwawo vaawo client omulala ajje n'okumuttira kata n'agamba nti mulaba abakyala babeera mu ndongo endongo etabuse naye ng'oyita biriika ali ku WhatsApp kumba akwasaganya ba client ffe tetukuumuukira tujje n'entuulo ye abeera nakwasaganya ba client onamugamba ssaawa 4 oli wa 8 wenja kugenda naawe ssaawa 2 bwe batyo. N'agamba owookuna abalinya ku stage abazina n'abayimbi just aba bali addicted. Omuntu gwera ng'omuntu alinya ku stage ng'alaba omuyimbi kwali abeera mu feeling serinya nko ku stage ko omuyimbi nekye mmanyi aba afiiringa ate aba afiiringa naye bateeteze ye bw'aba abalaga aba afulaga afiirinze ye chicken kyagamba nti aba abalaga nti ye abafiirinze naye kumba abalaga nti eno njimusobola kati nga bonna banaye banamuyita bonna bali mu kivvulu. Abakyala balemererwa. Nze ngambere olwo ate sinasanya baana banywa vodka n'alinya ku bwongo nalaba nga omuyimbi yogola walinya kusajja alaka bamusobola olwo abaana yali muyimbi ki omulaba yajja mu Uganda muno olamuyitaani ero yamwogeddeko salima omuyimbi oyo mumanyi yajja mu Uganda ate amuyitaani omuyimbi oyo omusajja songa alina malaasi yenna ali abawala baazinye n'omuyimbi n'abasajja ne babakyayirawo Awilo ngoma era akyalimu mu ggwanga. Yoyo Awilo. Awilo naye mukadde. Naye oli mukadde. Awilo naye omusajja mukadde. Naye amazina ogamanyi. Naye oli ali muvubuka nga amalasi buvubuka nga wala bapalasa abo. Naye abaana kye beekoze omwana nga kagamba gwe bbawe yaze naye ng'olina kumuleka n'omulekera oyo omusajja.
Bannayuganda bayolesezza toliiwo naye bwe musaana bamwita Levis like Levis abantu bekoze ne Levis ku stage nako kumutegeeza naye nga nawali ayimuseewo wali najja ku stage nadda wansi nabeera nga agenda okuyonka ebitundu bya hansi n'ayimuka bannange naye nga ebintu bwe bityo byatambudde abantu basanyuse abantu bayombye abantu bali mu kuyomba ennyombo tezikoma social media wavaawo kano batuzaawo kano wavaawo kano batuleta kano wavaawo kano tewali kwebaka oli kuzikiza nze sikyebaka ani aganye lugambo lwo esimu ginyige ofulayo bw'oteebaka yagaana osusse sawa bina kati olaba kyali wano oluva wano agenda ayinza okugenda n'agenda ebunamwaya nava ebunamwaya n'agenda simanyewuwa n'agenda wana okitegeera baba ne Saima babamanyi era kati Saima yamanyi ebyono byonna era madamu Saima gwe bookwata jeeki Troller's Media gwe mukutu gwe twekuumidde ate nga tukuba ate nga tukola ki we tuggumiza kabulenga nekkuba subscribe nga saasaanya nenyiniyo tumukomentinga so ne papa waffe naye naffe asobola tutabula naffe ntumutabukira nimwatutekayo aje abeerangayo simanyi agamba ati wa jiwaka gyali mulungi nze bushanga nvayo waddawa wala kyetwala kati oli ki bikyetwala lubyanza gye kaddukidde gy'ogendera oba okitegeera nze nagamba sobola kweyombekera bannange era amanyi bulemberaano mba mutumira taata w'abaana nkutumiddeko era odde omutumire bulungi taata w'abaana bange nkutumiddeko nti nkwagala nnyo ye nga weyakutumidde ddi nze nga wewantumidde ddi yaba yakutumidde ddi osooka omutumire nze nkutumira gwe wantumidde bannange mwebale nnyo mwebale mukulikeeyo mu bivulu ebyo byonna kamiliyoni iga kumatira webale nnyo ate kamiliyoni ayinza okubanga kati taliiwo omanyi mumugerawo ne mujegera kati esaawa nayinza okuba yalinnye dda nga yagenze wa maama abaana kuwumulako nga ffe tuli wano oba obwagaana bwafa bwetusanga linnyere kamiliyoni mbu bwafa dda daniralibye zuwe ne baby wakaka bakyali mu kafumbo kabwe the big three kati no kuliko alien skin the big three idea kifo kya Bobby okay nga tuwunzika byonna mubyogedde naye mwe mumanyi gye mudda kubanga mbalaba mwe mumanyi gye mudda byonna mubyogedde naye behind the scene nga tusiibula tumaliriza kakyaka nakoze nzijukidde zamuzam bagambe ayagala kaaba leka bamukyayi nga tuwunzika puroguramu eno nakasa akatalekeka nyinza kudda ku puroguramu ya mukwano gwo nyinza okuddako era nenyongera omugamba nti kulikayo wabale kuteeka ijabu nation kuba ekigambo ijabu omuntu okubanga tayagala bwamalayo bankiyita ntya nga tayagala kukunama kwambala bubi tekibanga nawe omuganda kazi beda bya ntalo yasobodde okuyimirira ng'omukazi n'agamba nti ngateeka ijabu nation tekisankasanga tekibanga nawe bateeka bivulu birala nnyo nyashi okitegera bubi na concert nyashi festival bategese nkwacho owulira bategese bivulu nga webiwulira naye ono omwana yagezi n'agamba nti eno ijabulation ya mu ddiini tegese ijabulation zibedda bentalo webale nnyo webalira Shami Mayanja bena bewakola tate bakuba kubanga olina okukubibwa kuba nawe okuba akutokera biranga taleka kuba nawe okola ki nawe osabula leka bakusabule gwe osobola okwedefendinga gwe oli mu 10 ate kirungi brother otogere brother yakuteekateeka bulungi mu ddiini y'Obusiraamu tewali ebikutendeka ate tewali malayika ku bantu bonna bonna nga babogedde alhamdulillah nsigadde ndi MC Zamzam enasana nga emmere ennungi yayidde dda wali ku Reiko Cube omwami mutumiddeko Mr. atasobola kuntumira ye nze mutumire oba ku ddiiru ki awo wenkomi
Owaye mugende muwagire Royco Cubes. Yes. Royco Cubes mubawagire. Cubes. Amasomero tukimanyi muri mu Ruwumula mwandibadde mutandika okustalkinga nga munoonya Zamzam MC. Musobole kubanga mu stalkinga Royco Cubes. Tene byafumbisa ku hoteli byenfumbisa Royco Cubes muteeka mu bijanjalo. Nafumba janjalo no buya kyakacyamu. Nze sijja kugamba nti byofubye ebyo nga sina birabo. Genda yo ku hoteli toyita bulinaku. Ye oli awa. Kali awo. Onangidde ongambe. Wanangidde n'ongamba. Oli awa. Olira onangidde n'ongamba. Mbeera na mwaya kati nguyo ngenda ntebe simanyi ngenda kasese. Kati ofuna kubuddawo bweddemete kasawa yakulya ko olina okulya. Essimu yange ebeera ko oli awa. Kuba baana bafe bavuga emmere ddo tuddo. Batuuke na kutona smart store wa. Oli awa. Ate kati gwe kenyini gw'okyogedde nti mbuzungu kamala. Kati ozungu kamala oba okomyewo. Wonna wakomeddewo. Oli bwagenda. Mujja kundeetera gwempasa. Tujja kuleetera. Kasa tugamba emyaka gy'oyagala. Kasa tugamba nti emyaka gye njagala kino under age nedda wano emyaka gyo wengwa. Saagala kyotata anakutira mu nnyumba. Tuzange omulambo. Ng'ayagala biri okubula okufa. Haji bakutumiddeko wadde mbututumira munno. Tumira akutumira. Genda mama. Zagaliza akwagaliza. Banange ntumira ku jjajja wange. Hajati Kabeka Joelia. Ebwayise nti mwagala nnyo, mama wange omulungi mwagala nnyo, sister wange mwagala nnyo, ne muwala wange Tavia mwagala nnyo. Mu bantu b'otumidde oli ogenda mu bufumba ani yakutwala ani yakuteekateeka nga tumutumira senga wange bambi senga wange yanfaako kitalo nnyo naye nga byewaleka tomaliriza babimaliriza bwe bagenze mu bwe bajja byonna byawedde bulungi era beera mugumu gy'oli nti amaka ntudde ng'amanya ojja kufumba n'omuzimu ogufumbire mugambe ojja kufumba n'omuzimu ogufumbire. Bana mikwano gyaffe Tronas Media mbaagala nnyo batumidde mwenna Mark Jones Mark Jones Segawa nkutumiddeko kyogamba otya weebale nnyo weebalire ddala nga sinaba kuwunzika Jojo ne Taylor Hard ebintu ebimu biveemu mwenna muli bulungi ebyokuyoma mu biveemu mubirekere bano baleke bayombeko mutamuleka nayombako najjako kinugu ku mutima kati utama gino yavumye omusajja gwe mugambe tagenda muvaako agenda muvaako kyawedde ekyo kati baleke bavumemu lutu sawundi emu awulira nga kimususeyo ng'alumba munne omaye bano bayombe omu yagamba bw'atandika okuyomba asula kagoye kati noona agambye naye nga mbatumirako nze mala kusaakala ddoboozi sababira nga sinya nga terifuluma nyomba mpaka werifa nga terinafa sisirika abasubscribing adda mwena mwebali nnyo mwebali okwekuumira ku Tronas Media comments tuzaagala nnyo mwongere okusaasaanya okusharinga n'abo bonna abalala basobole okubanga bafuna nammwe ekyo kyemufuna ntumiddeko abaana bonna abali mu nsi z'ebuwarabu bakadaama ne basekadaama nti mbatumiddeko abali mu Bungereza USA mwenna mbatumiddeko nti muli mutya bitambula bitya bakama bange mwenna mbaagala nnyo abaana bayingiddemu mu bundiro culture gye nayingiddemu bagiyita ngeye culture group bakubba engoma eŋŋanda ne woyi n'ogamba kikino nayingiddemu dda nze tomumanyi obudde sirina mugende gundi gye nabali Tronas Media mu subscribinge mulayikinge n'abaana ba culture eyo toyanze ke byonna mwebale na kujoininga kuba batereddemu awo Tronas Media buli kimu mbeere bulungi mweraba